Bobo yagala kuyita byeruminati kyokora kino mandwe eno muzimu guno oyina buli kyokora kino oluyimba lwakyo benyimba zaakyo. Omusamize bwe yandaba kuwaati n'angamba maama nyabu ng'oyina bangi abakutambulirako kiki wakoze kiki wakoze ekikulu no nemugamba ate kiki n'angamba oyingidde n'endaba n'emyoyo emirala mingi wanaabanga amazzi nga bataddemu omusaayi gwali gw'abantu oba gwali gwa bisolo amba emizimu n'egyo gye wali otamanyi gyonna tuli ku kyalo kuno gyonna egyayagalanga okucommunicatinga eri abantu baagyo jjajja ne gitula ku ggwe ne gikwogererako. That's what I think. Omuzimu togumanyi kuganze banziika mu semitale genda otuse obubaka ewaffe nziba nange ndi bubi ng'ate tomanyi londalonda ebikajjo noleeta like ebikajjo bibalidde-liddemu ebikuta ebyo waliwo birondalonda awo obitwaleyo babyoke bakole balambizeeko. Omuntu alidde ekikajjo n'asula obyaliddemu gwe ng'obiyolawo ng'obitwala mu ssabo ogenda olondalonda babikozesa okuloga biyamba ki bagenda kuloga ono abiridde ono byonna ebikutawanya bimuddira. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ko live kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba metanikira Bongo weewaawo neesiimye nnyo okubanga n'olwaleero ampadde omukisa n'obulamu nzaani yatuma kuweereza okumusinza n'okusaasaanya enjiri. Kale nno kitaffe yekakkanya bwe yayambala omubiri olwo nno n'agukozesa ekituufu kyennyini kitaffe kye yayagala agukozese. Laba yatambula okuva mu nsozi mu mayanja mu bibira n'atalaga buli wamu. Enjiri azisaasaanya yabulira okwagala yakola ebyamagero yabunya ekisa n'okuwonyezebwa ne waggulu wa byonna yayigiriza ensi bukya weeyina otambula ne mukubulawo kwe. Yatwagala nnyo kuba teyatukotoggera yatulaga nti obulamu bw'ensi buno bulungi bunyuma naye ate bwe tubwemaliramu ennyo bwanituzikiriza. Ekikoligo kyali kinene era kyamutwala ku musaalaba mu bulumi obuyitirivu embooko yavuga naye teyagidduka paka Gologoosa bwe yakomererwa. Kwali kunaaza bibi byaffe, kwali kutuzza bujja na kunyweza ndagaano zaffe. Okuva n'olwo bwe twenenya tusonyizibwa tetusalirwa musango era ejjinja ku jjinja byonna byadiba olw'okuba ye yajja n'afa n'abiwangula n'okuzuukira. Mu kaseera kali akedda eyayendanga yafanga mayinja eyawalananga yafanga mpalana. Naye mu New Testament entandikwaye mu kubeerawo kwe mu bulamu bwaffe nga muntu byonna yabikyusa n'agamba nti nedda atakikolangako yabasooka okubonereza oyo akikola. Kale nno mu kwenenya mu kusaba tudda bujja era tufuna obulamu obupya. Todduka bibi byo biyinza okuba bitagala buli kadde n'ebyo weenenya omutima n'ogugonza n'odda mu nnyumba ye akusaasira era ozaalibwa bujja. Kale nkomyewo
wadde nga nyongera okujjukiza nti Mukama wange abantu maana Bond Charity Foundation tuli mu kuzimba ssomero y'abaana ba ku luguudo tukoye okulaba omulembe ogutaweesa Kristo kitiibwa tulina okyekolera ffe abalina okitandika olwo n'abalala bagoberere gwe Moses w'omulembe gwo gwe Abraham w'omulembe gwo gwe Samuel w'omulembe gwo toleka abantu balala akukuyambako kuba byosobola okukyusa nze nzikiriza nti bw'obyenyigiramu bagenda kugoberera kale nno nyinza nti okwerabira okujjukiza nti ffe tukozesa art and craft okubeezaawo bino byonna bye tuyina la Bond Charity Foundation art and craft bweyimiridde bw'otuwa ekifaananyi kyo so kikusigira nga bw'oli bwe kikusigira nga bw'oli akasente akagivaamu ketuzimbamu essomero ketuliisaamu abaana b'oku nguudo amadinisa osasula abazimbi n'ebirala tukozesa bye tuyina ebitone byaffe okusitula bannaffe so kyonna ky'oyina tuwe omulimu tukusige nga bw'oli ebyo tobituukirire gwe naawe agamba nti nedda n'ekimu kyange ky'ekkumi ekyensi siina akifaananyi naye nandyagadde okuyimirirawo ku lw'enjiri eno kyonna kyonna ky'oyina osobola okutoola oba olina omutwalo gumu emitwalo ebiri emitwalo etaano mmenye kikakadde kamu osobola okutoola noga nti nedda nkambeezewo obuweereza buno naawe eyandyagadde omwana wo kuba ekitundu ku Bond Charity Foundation tulina membership card yakadde kamu n'ekitundu omwana afuna scholarship identity egenda kumusomesa okuva mu primary 1 P7 weereere paka ku myaka 18 nga basoma ebyemikono byonna kukola bugatto okutunga kola nsawo mmenye kindeke kiiko kya byuma kubumba siga bifaananyi buli kimu naye nga agulu waabyo n'omwana oyo asomesebwa Katonda waffe n'okumanya enjiri mu bujjufu kale weewaawo omukulu gyebale kale sebo naye gyebale Mukama yeebazibwe amiina Mukama yeebazibwe gwe omu ku bayimba n'ennyenje ne zikunkumuka oyimbidde ku kya Mukama gwe omu ku babacking ennyimba olina oli amaloboozi g'otadde mu luyimba naye gomba okuyimba ofuula okuyimba okwangu era ekitiibwa kya Mukama webale kwagala Kristo amiina webale kulokoka ekitiibwa kya Mukama mbuuliza ku batugoberera abatuwuliriza abatugoberera Mukama waffe yeebazibwe balamusaako nnyo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe era nga muli muti eyo amannya agange yenze Nambasa Ruth naye nga online social media wona nkozesa Ruth Amba eya AMBA kuba bamu babuzaabuzibwa ne bawandika ER naye nga ya AMBA Ruth Amba naye nga amannya ag'obuzaalirana Nambasa Ruth era nga impeerereza ku kanisa gye bayita Reign with Jesus Christ Ministries eri Masajja era nga ndi muweereza kola mu Sunday school ndi teacher wa Sunday school ni musinza ni mutendereza mu church mu kanisa yange man interpreter ya sofa mu church eyo byenkola then n'okuyimba ministering eri Mukama mu kuyimba nyimba ezitasosola ezisinza ezitendereza ezinspiringa enyimba ez'omukwano ez'emikolo so Mukama kyonna kyabatadde ku mutima gwange kyenkola I don't limit myself weewaawo tunagenda mu maaso waliwo omuntu eyandyagadde okuwa akagigi k'okuyimba okusinza mu kyaki okubresinga olunaku lwa Sande n'ennaku endala mu kyaki enamba y'essimu enamba yange y'essimu eri 0708 53 1559 eri 0708 53 1559 weewaawo obujulizi bwa leero bwewuunyisa naye ekyettende ekiriwo nti tuli mulembe kati ogulimu abaana abato abatagedde Kristo okukirawo naye ng'ate byonna babirabye Amba wanje sebo wali mukazi musamize nga tonnalokoka weewaawo ku myaka gyo obusamize wabuyingira otya wabuyingira ddi ekyo kintu kale kiwanvumuuko I don't know bani abagenda beera offended by this but since we are glorifying God we are testifying many young people are going through a lot of things nze nakula spiritually siri okay so
yawe nagezaako okwetegerera nengezaako neetambulireko mpola mpola n'engwe eyo mu mikono gye yabasamiza oba oli awo gye natuukira yakubanga mu kaseera ako be nalaba nga balina ansa ku byali bintawaanya okusomezebwa kwe nali mpitamu. Bw'ogamba spiritual nontyo kiki kyali kikusumbuwa kuba bannaffe bangi abakiyitamu naye ng'ate bwe walokoka wakivvuunuka kakati ate nga nabo sitaani asobola batwala mu katego ke kamu ke yakutwalamu. Kituufu kati the spirit world nzibumuuko anyway naye simanyi engeri gye nyinza kukitandikamu oba kukinnyonnyolamu naye nga tufuna obubaka obw'enjawulo mu birooto oluusi mu visions oba spiritual taxi waliwo ebintu ebimu ebijja bikusoomooza mu nsi ey'omwoyo oba empewo kuba abamu enze kale we nali nkula baŋŋamanga nti bannonda nalondebwa okubeera empewo gwe zituulako so zaali zintawaanya mbuno nga zintawaanya zinzize ne zinzize eri ndwala because my life was all about being sick nga nyigirizibwa mu kusooka nze kyali kya mubiri nnyo naye gye nagenda okukoma nga kitwaliddemu n'omwoyo mpola mpola then bwe neetegeerera nga bwe nagambye nti kati kanneerwaneko kubanga obulamu bwo bwali bugenda ndowooza nensalawo neetambulireko emizimu gyakulinnyanga emizimu gyo gyatuka ekiseera ne ginninnya naye mu kusooka gyali teginninnya naye ndowooza we gyalaba nga ndowooza ndwawo kojjo kati kulinnye olwawogenda mu ssabo olwawogenda okukola ndwawo ogenda okukola emirimu so negitandika okuntawaanya ate yali biggest fear yange nze kugwa nakubeera embarrassed nga simanyi kikigenda mu maaso waliwo ekindiko people there all looking at me nali nkitya nnyo era bwe kyantukako gwasooka bwe nayogerako ne bazadde bange they were so scared then we kyaddamu okuntukako baali balaba so nabo ne babecoming nervous kale twafuna akakyankala n'akawera ewaka so I decided to carry this thing alone for some time kwe kutagala n'engenda kakati ebintu ebyo byakulinnya byayogeranga basically ebiseera ebimu byayogeranga ebiseera ebisinga byayogeranga kati oba tugeze waliwo ekitateredde nga omanye emmando wezijja ne zoogera ebimu byakukyankalanya mbu ate teziteredde mbu ate nze ndi eno kati ate nze ndi eri simanyanga empewo enfuuwa amazzi nze gakulukuta things like that nti ate olina kukola kino na kino okusobola okutereera okusobola okukuta okusumululwa waliwo ebintu ebimu byoteekeddwa okukola ebintu ng'ebyo emizimu gino onansonyiwa ku platform entu be little bit deep naye tuba tuyambako munnaffe abiyitamu aleme kutya aleme kuba shaken kubanga abantu bangi babiyiseemu kakati emizimu gino empewo ezaakulinnyanga oba emizimu kubanga ogambye nti amazzi gampitamu empewo enfuuwa empewo ezo zaali za muzimu gumu oba zaali nga emizimu gyalinga gyanjawulo kati nze there is something that I did ekintu ekyo bankiyita enkya nina we natuuka nga ndi broken ndi down nga spiritually natuuka ekiseera nensaba mukama kuba nze nasiikinga mukama kuva nga ndi mwana muto nga munoonya naye nga simulaba nga munoonya buli wamu embeera nga oluusi entabukako bintu bingi ebinzijira nga sibitegeera kati nagenda nensiiba ekisiibo what we call foolish fasting ekisiibo ekyo kyali kyogerawo bati kale nga kitegeeza ebintu ebifaananyirizaako mukama kubanga nina jjajja wange azaala taata wange yali yafa ng'ate mpulira abo baamusiba ate nalina mukwano gwange
mama we naye yali yafa nga naye bagamba bamusiba okusiba kuki okusiba okuba bwekityo. So I felt touched n'abantu abo embeera gye bayitamu taata wange embeera gye yali ayitamu by then. etya ate yafa ate nga bamusiba yali ayita mu mbeera ki nga ate yafa? No, ngamba taata wange ye nga ye okubanga mama we yafa yaso nze nalaba baana ab'abantu abo abaafa yaso nalaba taata wange nga strugglinga nnyo kati nga mbera oninga asinga mama we abaddewo. I think teyali struggling ze bwati. Even the other friend of mine naye nga ndaba family ye nga we bastrugglinga nga ngamba singa mama we abaddewo tebandiise we bati mu mbeera weeti. So kati nze engeri gye nali neemanyiimu oba gye nali ndowooza gye neemanyiimu nti I could talk to spirits oboolyawo. So nengamba Mukama nsaba bambi abantu abo basumulule. Kale nga omanyi nti ekintu you're ignorant, you don't know, but for you you're trying to do your best to help people. I was like kale buli kimu ekitonde kyo Mukama njagala nkiyambe nyamba nkiyambe, let it pass through me oba maybe to come and talk to people or what. Kati kumbe ebintu byatabuka butabusi. Yaso wasaba Katonda n'asumulula emizimu giri gye baali bateekako eddagala. Kyemanyi olulimi kintu kizibu nnyo ate bw'obeera ng'oli determined oyingira mu spiritual world ebiseera ebisinga ebintu byogera bituuka kubanga already wabeerawo omanyi osa obeerawo ng'already waliwo already ebikulinze just opening up kubanga nze nagendangako mu ebyo ebigwa naye nga nze emizimu tegintuulako lwansonga nali ŋŋaana naye kati when you open up they get access to you. So I think that's what I did. And awo ne bitandika okutabukamu embeera awo nentabukira ddala nembeera nga all that time I'm in depression, nina ekyagala okuntuulako, nina ekinsika. Kati era ebiseera ebisinga egyo emizimu wegyajjanga oluusi nga omanyi ebintu ebiri mu confusion like that bikugamba tumukozesa yasalawo tumukozese. Kale kwegamba naggulawo poto ze simanyi oboolyawo mu kusaba n'okusiiba walonooza emizimu. Kati emizimu egyo negiteka okukuliramu emirembe negikwambalagana fuulu negijja mu bulamu bwo nga kati ogiraze nti muli bannange ndi munnammwe mujje munkozese. Kakati bwe gyatandika emizimu gyabali abantu abaafa nagyo gyatandika nga okulinnya I think nga gikwogererako abaalingaawo bagamba nga gyogera ki ebintu ng'ebyo nti kati waliwo eyajja ng'agamba nti nze ndi eyo wala tebanzika na famire yange ndi eyo simanya it was a cemetery or something like that. So nintandika okutya. I used even to get some messages awo nti ate kati kino kyekiri mu happeninga eno. Kale nga ndaba ebintu bingi ate nga biri confusing nga ate bizitowa. Amba emizimu n'egyo gye wali otamanyi gyonna tuli ku kyalo kuno gyonna egyayagalanga communicating eri abantu baagyo jjajja ne gitula ku ggwe ne gikwogererako. That's what I think. Kyensuubira omuzimu togumanyi kuganze banziika mu semitale genda otuuse obubaka ewaffe nze bannange ndi bubi ng'ate tomanyi you don't know anything. Kiki wali wakoze emizimu bannange? Ekituufu kiri nti era kyovala nze nsi y'omwoyo njegendereza natuka ekiseera nga njegendereza kubanga oyinza oyingirayo n'ogende wetagendeka gye batagenda and you bring yourself problems. So nakikola kati already gye nali nzijanjabibwa mu ssabo erimu ekyo bwe kyantukako ate bwe naddayo jjajja yantunuulira mujjanjabi gamba omusamize anedda no si jjajja no omusamize bwe yandabako ati n'aŋŋamba maama nyabu ng'olina bangi abakutambulirako kiki wakoze eki ku luno nemugamba ate kiki n'aŋŋamba oyingidde n'endaba n'emyoyo emirala mingi
Atingira nawe. Yanga nengamba bannanga ate kati nze kale ekituufu nzize wano onsaasire kuba ndowooza I think I messed up. Nagenze gye sitalina kgenda nenkola bye sitalina kukola oba oliawo, but for me I thought that I'm just helping. Omanyi omuntu ali innocent nga tomanyi nti tebogera nabafu, nga tomanyi nti nedda ensi y'abalamu y'abalamu, ey'abafu y'abafu, y'emyoyo ya myoyo, waliwo principles, waliwo amateeka. You don't know anything and there is a price for everything. Kati ebyo nali sibimanyi nengwayo nga sitegedde. Otandika okwogera n'abafu, otandisa okubakoowoola bw'obagamba nti bannange emizimu gitandisa okulondoola mingi miyitirivu. Bwatyo oyo mwami bwe yaŋŋamba ate nga nange mpulira heaviness on my shoulders. Just tasobola kunnyonnyola, tosobola kuginnyonnyola, wabula ndoozera omuntu w'omwoyo, manyi abantu b'omwoyo. Omuntu asobola wa mwoyo naye nga musamize. Naye kati omuntu ye atambulira mu spirit yakulaba n'agamba waliwo ekikyamu olina tugira n'emizimu ononozezza abantu abaafa edda n'ebitakwatako nonooza nali nindiridde kimu kyakufa actually because waliwo akaseera we natuuka nga ndi mulambo ogutambula leka naawe tutibisa waliwo omwoyo gwe baba bagusibidde oba kale nga guli mu kattu ngambe wentyo simanyi oba kino kirabika kitya but anyway bulijjo saagala nakubyogerako ebintu bino nga ndowooza oba oliawo naye osobola okuba ng'otambula naye ng'omwoyo go muggalire somewhere nga just otambula butambuzi. Lwaki wali olowooza bwotyo? Tiwali wenatuuka naye ndaba nga ndi mwoyo mufuuna fadda. Nsonga abantu abamu bakugamba nti magumba ge gatambula. Olina gye nagamba magumba ge gatambula. Ate kale era n'obutini nali ntuuse ekiseera nga nkoze nnyo. Kale nali mutini kuva dda naye nina ekiseera we natuuka nga ensi y'omwoyo enywedde nnyo ng'enywedde. Owagendanga mu masabo gano amba bakulerako emikolo gye naddala wano webayingira n'emizimu emiyitirivu olina agamba nti bannayo oyingidde nendaba agazimu nga gakugiddeko emabega, emikolo ki gye bakoleranga? Emikolo omanyi ndi wambazuulumuko kale ninamu omuto omunene sometimes waliwo ebimu bye bakola, waliwo ebimu bye nagaana ngaokukola nze ng'omuntu nga ŋŋaana naye nga emikolo kale egyo giba mingi, egyokunaaba eddagala ate naaba bino kale kyensinga okujjukira kubanga nina ekiseera we natuuka nenjagala obi flashing out of my head ebyo trauma gye nayitamu sometimes naye kyensinga okujjukirayo era kyenebaliza Mukama ebiseera ebisinga nti ebiseera ebimu kati naaba amazzi agataliimu musaayi agataliimu bisiiwa kuba bali guntamye kale ng'onaba ebintu nga you're even irritated also nga nawe tewali yagadde binaaba naye ng'ate bagamba kyekigenda okuyamba. Wanaabanga amazzi nga bataddemu omusaayi gwali gw'abantu oba gwali gwa bisolo? Gw'abantu gwe tegwasaatukayo eyo. Bayiwanga musaayi gwa bisolo gwa nkoko ne baguteeka mu mazzi baganaaba. Nkoko poziko n'embuzi mbuzi I think mbuzi buzaabuza nga obisangayo mu ssabo banga gwabireeta ebiseera ebimu bagamba obireete oba osasuleyo ssente bakuba bikuuzo. Olina emyaka ng'emeka? Nti nali muto naye nali mmaze high school nali awo myaka 22, 23. Sitaani akukedde myaka 22, 23 akusimbyemu oluseke akasente kentwandikwako n'akatwalo kagulamu mbuzi. Ate ekyewuunyisa the rightness banyo ku nsi y'omwoyo eno oluusi bwe bagamba nti genda oleete kino nga tolina ssente nze nalondako ssente nga bantu bangamba jjajja agenda kuwerekera bali bantumye ku olwo I think kyali kinenemu oba yali mbuzi n'ebigenderako awo ebirala naye
nga jjajja ayanguye ensonga era wagamba nti leeta kino lunaku weziti n'agamba nti agenda kuwerekera ozifuna ekyo kyenakakasa ya ozifuna anyhow anywhere kuba nali nfulumawe bati neno ndekyetaano naye akati zino zensokera kukwata kale omanyi there is a way it gives you even motivation gamba kino kino kimaliriza olaba bampadde ne zino kale otuuka ekiseera ng'oli mu bajjajja bokka kale nga kale oli mumandwa yagamba kati kawumpuli tugenda ononyeze kino kakati bamweyana munange kati nati olaba bansabye kino ate mwaba binsaba mwe mwennyini kati ogenda olaba nga okifunye olwa ku level y'emmindi fuwe emmindi engeri gye ndi bulwadde w'amawuggwe saagino ndaba empewo eri okuyisawo amawuggwe go gantawaanya era mukama mwebaza nti saasobola kubinywa kuba nze newengezako smokinga so I don't ekyo kyenebaza mukama bakusala busazi misale emisale gyo bansalako egimu naye ebisinga kale nali mbigaana nze ngungu naye nga bw'oba weewaddeyo bulungi kyonna kye bagamba okikola. Abazadde bakuwerekerako mu masabo gano oba bo basigalanga waka? Bambi bazadde bange bo batya nnyo. Tebabiringamu ebyamasabo. Empewo bwe zakubanga bo bakola kyawo. Zikubye ziri awo weevulunga. Abaleeta akabaani nga banjokereza akabaani nga banjoteza kakati omwana wange mama wange ngagamba kati omwana wange kakati nze nkoze ntya nze mpedde omwana wange kati tukoze tutya so kati nze wenalaba yofiya kuba kuva nga ndi muto nga nina bye mbagamba mpita mu kino mpulira kino ndoose kino kikoze kiti nina kyendabye ngagamba genda osabe. So for them they didn't have that heart of going anywhere for me, so ndoza kyekyandeetera n'okwesitukira neetambuza aganya ganti wawe utambula ojja kufa tambula oba otambula oba obiwulira ate nabeerako eyo ebisabala namukwano gwange oyo gwe nkugambye yali abeereeyo kibiri saidi zeyo busaabali eyo so kati ng'era obeereeyo owulira abantu ebyo byebijjuddeyo abantu babi nnyo olina okugenda wenyweze empewo kati ebyo bye nasinganga okuwulira besikali kate we nabiwuliranga omanyi obiwulira obibeeramu otandika okufuna vibe eyo notandika muntu ali nange bantwala ate nga sityayo nengenda netugenda nembeerayo lwakuba kale waliwo agamu gagaba siriyasi amasabo nga gali siriyasi gati nga bo bali ku business kuba kale nze we natuukangayo oluusi nga mbuuza nnyo ku by'omwoyo ku bya Katonda actually nga nze mbibuuza nnyo abasamizeera naye nga waliwo wootuuka oli nga gamba ebya Katonda wona etobyoze kuwona ozikola ki so oyo ng'omanya mukamba musi wa bulijjo so soko tunnyonnyole gano agaali amakambwe go nga biki ebisinga okubaayo byera byo byabwe byakunyokeza madagala abafuwa emmindi babeerayo abakola ebintu ebyenjawulo bingi naye kati nze waliwo bwe nalinga nkoma towagendako na madagala waka gano ganabire mu Stenson gano ganabire mu kkubo gano ganabire wano yomali embyalabidde ebyo byokusula ebinusu okugyako ekyokunaaba saanaabako byannema ebyokunaaba amadagala mu Stenson kitegeeza ki mu Stenson ebyo byo byannema naye nga era nabyo baabitugamba mpoziko ekyokusuulamu ekinusu ekyo kyonna kikolako kusuula kino kitya 10 oba I don't know what it means very well kuba mbyerabidde naye nga ogenda osuula wano eno 30 wegabeera Stenson wegabeera 30 masanganzira ng'oteekawo osuulamu ekinusu ng'oteekawo kati ekinusu kiba kyaki
lwaki bakuwa nsonga ki lwaki okisuulawo oba nga budde ndowooza kubanga walina kirondo nakironda yagenda n'ogukolimo era ndowooza yagenda nagwo ebyokulondalonda ebikajjo noleeta like ebikajjo byebalidde-liddemu ebikuta ebyo waliwo birondalonda awo obitwaleyo babyoke bakole balambirizeeko omuntu alidde ekikajjo n'asuulawo byaliddemu gwe ng'obiyolawo ng'obitwala mu ssabo ogenda olondalonda babikozesa okuloga biyamba ki bagenda kuloga onaabiridde ono byonna ebikutawanya bimuddira muganda wange basooka okukiŋŋamba nagamba siddamu kulya bikajjo nembisuulasuula ekikajjo ekyo ekikajjo ky'olidde n'osuulasuula omusamiza akijjawo n'agenda n'akulogera ku ekyo ekyokuloga simanyi kubanga nze gwe bagamba genda okole ki obironderonde gwe genda olonde obireete ensi y'omwoyo nga nkambwe bannange so ensi y'omwoyo yo nzibuzibu nzibu actually si nzibu nkambwemu n'otwala n'olonda n'olonda ate munnange naawe oba tolina kyakukola oyagala kuwona kuba tomanyi nani yabiridde osaba kimu bannange biba byakuafectinga abantu kama abambi atuyambe atuyambire abantu abamu bambi bakola ebintu oluusi sikuba nti baagala naye baagala kutaasibwa nabooba Ruth tewakubawo ku ngoma kusamira ogenda mu kusamira okwo n'okuba ebyo nabyo nina kyenjigamu kubanga naye okuyimba twayimbanga nayigamu ekintu kimu era kyenzikiriza nti bwe mutandika okuyimba bwe muba mukoola namuzinda ne mubuyimbira obuyimba bwe ajja talimba okujjako nga waliwo kyemwakoze atuukira ku muntu yenna n'atuuka nemunakati atuuse omukulu atuuse bwebuba bwakawumpuli ng'atuuse ekyo nkikiriza nakirabako era balina specific songs nti kati tuba twagala mmandwa gundi tukuba zino ngoma tuyimba zino nnyimba toyimba za kawumpuli ng'oyagala bamweyana oyimba za bamweyana osuta bamweyana bw'oba oyagala kuyita jjembe lino mandwa eno luminati ono bw'oba oyagala kuyita byeruminati kyokoola kino mandwa eno muzimu guno oyina buli kyokoola kirina oluyimba lwakyo b'ennyimba zaakyo kati bw'okuba oluyimba lwakino n'otabikamu lumu olwakindi n'otabikamu luli olwakiri tebijja oba oyonoonye oda oba ojja birina entonde ebyokoola byeruminati oba oyonoonye ensonga era bwe muba muli kuyita ndawula muyita ndawula muyina emitendera gya ndawula okuba okutuuka mu kifo lwakuba kati nze ebimu nalinga mbeerawo nga njagala kwetegereza ndabe gye bikoma emitendera egimu sigimanyi naye nga obaako n'emitendera gy'oba wayiseemu okuba nti ndawula anaatuuka mu kifo okuba nti kawumpuli anaatuuka buli omu alina eŋŋoma ze abamu balina ebyoto byabwe nti kino ekyoto kyagundi kino ekyoto kyagundi kino ekyoto kyagundi so si byakuzanyirako nti byakuzanyirako so mu bintu bino ebyensi y'omwoyo ebyokoola abasamize beruminati n'abalala emizimuzimu ebyo byonna buli kyokola kirina olunaku lwakyo ndowooza buli kimu kirina olunaku lwakyo oba si ekyo kisinziira ku nsonga ki gye mulina oba kiki kyemwagala okwanjula eryani kuba ndowooza buli muntu alina kyajja okukola yakawumpuli alina emirimu gye ndawula alina emirimu gye bamweyana alina egigye dungu alina egigye nabuzaana alina egigye buli omu alina byakola buli omu alina ekikye kyakola specific bw'oyita ebyokoola bino empewo zino emandwa zino emizimu gino bajjajja bano tosobola kubagatta onasinkana n'ono boogeramu kawumpuli yaluddemu kona ekiwano kaboogera beewa ku magezi nti bande ekino kitulemberedde kati tukoze wetu ne wetu ne wetu
oba tebakwatagana kyemmanyi mu kiggwa wabeerawo ekyoto kya kiwanuka wabeerawo ekyoto kya gundi so ndo naye buli omu abeera n'ekikye newawe abamu babanga balina space ennene buli omu alina akasiisira ke oba akaruumu ke so kati ekyokuba nti bonna basobola okujja awamu sijja kikulima nti nali nkirabyeko nze ng'omu naye tomanyi kireka gyekiri yakuba we babeerera mu kiggwa ekimu ndowooza kirabika basobola era okusisinkana oba oliawo kyekiba mukusamira musamira ssaawa ki budde ki okusamira okwo nze nakageendamu okwo 31st emu gye namalamu okusamira okwo omulundi gwange gumu 31st abalala bayingira omwaka bali mu kyaki basaba bano bali mu nsaasi baguyingira batukuza mwaka kyekyali omulundi ogwo gumu naguyingirako era kati nze najja lwaggulu nga waliwo abamu ababa basibyewo basuzeewo nga wiiki namba oba nga bo bali mu kweyawula balina ebyo bebakola kati gwe nga omanyi nti kale oba oluusi obamu n'okutankana ogamba naye mukama yeggwe wano yeggwe aliwa kati nga oluusi bimbuzaabuza naye najja lwaggulu abasanga olwedde bamaze dda ebijjulo nga bamaze dda nze natuukira mu frutusi oba ani owa frutusi awo mwerabidde erinnya naye waliwo awo owa frutusi ebijjulo ya frutusi bibala miyembe mapaapaali nanansi bikajjo buli kimu kyonna kibaawo naye nerabidde oba ani oba babalongo mwerabidde awo oyo gwe bawa ebibala mwerabidde so kati nze we natuukira awo ya mpozi n'ennyama evumba eryo eryambuka nayo nagiryako ennyama gye bakkalirira era balina gwe baba baweerezaawo naye era mwerabidde oba ddungu obaani awo mwerabidde buli mmandu bagikolera ekijjulo kyayo biba bijjulo byanjawulo era ndowooza so kati babawa respect yaabwe n'emitendera bagamba mu nnyama muno temubaamu munnyo tebyalinga munnyo lwaki emandwa tezirya munnyo tebazigabula bintu birimu munnyo nze okusinziira nze nga nze ku research wange gwe nkoze omunnyo ogulimu sulfa ate wamizimu ensi y'omwoyo ebyo ebintu ebiri ivo tebikwatagana na sulfa ate empulira bagamba nti omuliro gulimu nagwo sulfa so gulimu eyo component so tebikwatagana akyovola ebiseera ebimu n'omuntu newaba agenzeeko mizimu bwe bamwetoloozaako omunnyo baba bagusibye omuzimu kale nga bagusibidde awo nga tegusobola kugenda omuntu kasita omuzimu gumulinnya nga gumuliko bwali bwati ne bakolawo ssaako y'omunnyo gumubaako tegudduka guba tegudduka musobola okugubuuza buli kimu muba mugusibye kati oyo sayansi simanyi bwakola naye okusinzira ku byenda bye actually n'embizi n'eggumba ly'embizi embizi eyo nayo nzibu boddira eggumba ly'embizi tegisobola kujja era giba gibuze ukasita dira eggumba lya mbizi lyesibe nga kakomo oba tokyalina mizimu yadde emanda tezisobola kusemberera olina erigumba ly'embizi era batugambako okwo okuliteeka mu nnyumba mami lwakuba musiraamu kyamulema eggumba lyo nga siikeko obanga bbisi tebamugamba oba siika oba bisi jati bamugamba alifune wali ku bbuca aliteeke mu mulyango tegijja tewali mandwa tewali kikyona kyona kijja kudda abasamaze tebakolagana na mbizi ate balya mbizi abasamaze tebagirya tebakolagana nayo kyekiri mu mbizi bannange kiri mu mbizi kyanema okutegeera kyanema okutegeera kizibu nnyo so gumba ly'embizi ligobera ddala omuzimu n'omunnyo era nagwo gubigoba era webeera oba balabanga muliro balabanga kukomera libanga kukomera so tebeesembereza kukomera
Yeah. Ebyo nabinotisingayo era neŋŋamba nnyo lwakuba Yesu emizimu gino yagiteeka mu mbizi lwe yali agigoba kati nti yafuuka kkomera oba bulijjo kkomera I don't know. Gomano wa Katonda ali eyo, Katonda waffe agulumizibwa ow'ekitiibwa. Ambo ono omukyala muyimbi ayimba nnyimba za ddiini, enamba y'essimu gye yatuwadde osobola okumunoonyaako oba oyagala blessing. Service yo bettendo omukyala mu maloboozi ag'enjawulo, afuulira ddala okuyimba okwangu naye ate akufuula okuwooma ekiyitiridde. Tuli ku bujulizi. Gomana Katonda oli eyo abasinga mbalaba nga muzanyirira kola story nagate biriyo balimba nyongera okujjukiza nti ensi y'omwoyo gyeri mwana wa Katonda ali eyo. Ensi y'omwoyo yakulwanagana naye esobola okufiiriza ebintu bingi, esobola okumalako emirembe, naye ekyenjawulo kiri kimu nti Yesu Katonda waffe yabiwangula. Omuntu yenna alowooza nti bino tibimu byakusaaga biwa obudde nga tekinnaba leeti. Saba nnyo, siiba, weewonge mu musaayi gwa Kristo kuba eryo ekkubo weeriri era lituwanguza entalo nnyingi nnyo. Twandikomyewo ne tukwata mu paati kuba nina bintu binjagala okubuuza. Twandikomyewo ne tukwata mu paati endala ne tugiwa life ye ya gospel n'engeri gye kyukamu okuva mu bintu bino olutalo olwo ng'okyuka lwali lutya tebyakulumbaganamu mu paati yaffe ey'okubiri. Tetujja nga tuli ku ekyo. Tekirina buzibu. Weewaawo. So gwe ayagala music wa Ruth Amber osobola omunoonyaako ku social media handles ze. Ruth Amber ku social media zange. Teziri active nnyo. Yeah, teziri active nnyo but I'm trying my best. Yeah, guno mwaka ngezaako. Weewaawo. Waliwo n'omuntu ali asobola ogamba nti nedda nze nsobola omuyamba ku social media platforms ze, nsobola omutambuzaako wano ne wano nawa asobola okukontakitinga. Era abo mbaaniriza nnyo. Yambaaniriza nnyo. Naye ndowooza olina mwoyo w'amagezi alondamu. Omwoyo w'amagezi alondamu. Weewaawo. Kulatuna n'ensi yange tuba tukwemu alive. Tugenda kukomawo ne paati ya Amber ey'okubiri nga tukulira Katonda waffe obujulizi n'okulaga bannaffe abali nti ensi y'omwoyo gyeri yaddala. Sitaani alina amaanyi, Katonda alina amaanyi, byonna bikuwa naye omutagaba bulamu. Kale bwe weekwatira ku omu ofuna obulamu obutaliggwaawo, naye ate omu asobola okukuwa buli kimu naye ate ebyo ebimala ne byefuula. Mbaagala nnyo mwebale tugoberera mweraba.